Zino ze zimu ku nnyumba ezagudde akawungeezi ak'eggulo oluvanyuma lw'enkuba eyafudembye mu disitulikiti ey'e Bulambuli. Eggombolola ezasinze okukosebwa kuliko Bufuukula nga Kogase ne Nabongo ng'eno yatandise ku ssaawa nga 10 ez'olw'eggulo. Yaze nnyingi nnyo nga ya mbuyaga. Yakubye amayumba gaffe gonna gawera ku ttaka. Jja n'omuyaga mungi n'ejjako amabaati gonna nga ndi munda n'abaana nga sirina gye ŋŋenda nga sirina gye nzijukira. Kati n'abaana twabadde muno nga tewali gye tuli kwebaka era twasuze nga tuyimiridde buyimirizi bwetu. Badde ndi mu nnyumba ndaba ennyumba yonna nga amabaati kaggwako ejjako n'akana amabaati gonna. Nesigala bwerere kati kuba yatukubidde muno n'abaana bange ne family zange zonna. Mu nkuba eno waliwo emiti gy'amasannyalaze egyagudde ku mayumba nga ne waya ezimu nakakati zikyali ku ttaka. Wakati mu kabega kanamu ku batuuze basazeewo okusula mu balirwana baabwe. Ffe nga wano tuli bubi nnyo kubanga we twogera kati n'owekusula tetulina jo twasuze wali ku gombololo mu nnyumba we batugulidde tugenda ne tusulayo. People are just they are residing in neighbors' houses which were safe. As I talk, there are some whom I have just helped them at the school, so they are where they are residing now. Ensuku kw'ossa n'ennimiro byonna byayonoonese. Abatuuze batya nti kino kiyinza okuviirako enjala y'amaanyi okubalumbagana kale nga baagala abakulembeze bwe babasuula omukono. Because as we talk now, the cassava is now in water, so we are worried of that. We are expecting more dangerous in hunger in Amai sub-county. N'ekkolero lya minisita ow'abakadde Dominic Mafaabi nalyo teryalutonze. Kati bano baagala minisita ekola ku nsonga z'ebigoto ebiraze okuvaayo okubaddukira mu bwangu ddala ng'embeera tinayongera kusajjuka. Nte yonna nfu tetulina nanjeri tubadde tusaba gavumenti etuyambe etuwe obuyambi ku kino ekiguddewo lwakuba kino kiri kibi nnyo. As a district we cannot manage to handle that, but it is now our appeal that let the disaster office at the center intervene, because the community now are without the rooftops, meaning they are sleeping in the wilderness, in the cold. Abantu abasoba mu 100 lulamba be bakoseddwa mu nkuba eno.